in the premises, the petition is rendered redundant for non-service and is struck off the record. For the reason that the petition was a non-starter, each party shall bear their own costs of this application, that is MA 557 of 2021, that is the EC versus Kidandala, MA 596 of 2021, Serwada versus EC and 2 others, and election petition number 5 of 2021, Serwada versus Ssegiriinya Muhammad and Electoral Commission. Well, ekibaddewo nti okusaba kwaffe omulamuzi akukkiriza n'akkiriza n'okusaba kwange n'agamba nti petition ati ya servinga bulungi kubanga kooti yamuwa order n'emulagira engeri y'okuservingamu ye yakyusa n'akola bibye kubanga kooti bw'egamba nti servinga mu ngeri eno tolina okuservinga mu ndera engala. So bwe nakiraba ku record ngange ngo lawyer w'akakiiko n'ingamba sisobola kubeera musango nga waliwo ensobe ningenda kooti kati ekkiriza nange negamba nti order gye bawa petitioner yagikyusa n'aservinga ebirala bibye kubanga bamugamba servinga oli personale ng'oli alina okuyitirisinga omuservinga ye n'agenda mu bye loze agenda alinga agenda kukyalira abagundi abasuspect nga tamanyiri court process. So kooti egambye zino matters ziri serious. The matters ziri serious. Kooti bw'egamba servinga mu ngeri eno oyina okuservinga mu ngeri eyo. So kyekibaddewo ndi musanyufu kati ndowooza n'abeeka wempe basanyufu kubanga tuwali petition n'abagigobye. Omulamuzi awadde ensala ye n'agamba nti election petition number 5 of 2021 tetwagiservinga bulungi nti mu kifo ky'ogiwa owa poliisi twagiwamu wawaabirwa. Bw'atyo bw'agambye ntwalina okuwa owa prison so si omuwawaabirwa. N'agamba nti awo tetwaservinga bulungi. Tufunye instructions okuva wa client waffe ogenda mu court of appeal era kati tugeze mu court of appeal. Twagenda Kitalya ne tuservinga twateekako simanyi mu Luganda bwe bayita bino ebya amasimu agalaga nti otuuse Kitalya. Tuyina ekitabo mwe twasayininga Kitalya omulamuzi kyeyagamba tekikyetaagisa. Tuyina obujulizi obw'omuntu eyaservinga ate nga service yeyo yokka ne ku police twaservinga emirundi 3 ate nga ne ku kooti y'eggwanga kukyaliko petition eyo kati wenjogerera as another way of serving. Naye omulamuzi ye mulamuzi eyo yensalawo ye tetwagala kusukkaawo naye katugendeko mu kooti esingakaawo tulabe kiki n'agamba.